Africa, West Africa, Central Africa era nga gukozesebwa olw'ensonga ezitali zimu. Baguyita amannya mangi okusinziira mu kitundu n'abantu baamu ate ng'abalala bagutuuma amannya olw'ekigendererwa kye babeera bagwagalamu. Abamu baguyita white ginger, mulondo, entengo, ogombo era abantu mu mawanga ag'enjawulo bazze bagukozesa okumala ekiseera. Abamu bagukozesa okujjanjaba obulwadde obuva mu muze ogw'obutayagala kulya. Ekintu ky'obutayagala kulya bwe kisukka bufuuka bulwadde. Abamu bakikola naddala abakyala okwagala okwekozza. Omulondo bagukozesa okujjanjaba stress oba okweraliikirira n'okwennyamira. Bagukozesa okujjanjaba obulwadde obwa bilharzia bubeera bulwadde bwa byenda. Bagukozesa okuyamba abaami abateesobola bulungi. Bagukozesa okujjanjaba abaluma omubiri ebitundu ebitali bimu. Mu South Africa ne Cameroon abalina obuzibu bw'obutazaala nabo babawa nnyo omulondo. Mu Malawi omulondo emirandira gyagwo gikozesebwa okujjanjaba endwadde ezikwata emikutu omuyita omusulo. Mu Cameroon bo bagukozesa nga spices mu byokulya oba ebyokunywa ne bibeera nga biwooma era nga biwunya akawoowo. Mu nsi ezo era gukozesebwa n'okujjanjaba abantu abalemeddwa okufuna embuto. Bafumba mirandira ne babawa ne banywa amazzi. Abakyala ab'embuto nga babuliddwa ebisa ebisindika abaana nabo mu nsi ez'enjawulo babawa omulondo. Bagukozesa okujjanjaba obulwadde obuyitibwa jaundice oba kamunye, omuntu afuuka wa kyenvu olw'ensonga ezitali zimu. Omulondo gukozesebwa okujjanjaba omutwe oguluma mu nsi ezitali zimu. Gukozesebwa okujjanjaba abantu abalina ebyenda nga tebikola bulungi. Abagunoonyerezaako bangi bakozesa mmese ne kibalaga ki kyennyini omuntu kyafunamu ng'agukozesezza. Mu nte ez'akazaala mu nsi ez'enjawulo emirandira gy'omulondo gikozesebwa okubeera nga giyamba ente ezo okufuna amata. Omulondo gulimu ebirungo bingi. Mulimu vitamin A, vitamin D, vitamin K ne vitamin E. Gulimu magnesium, zinc, calcium ne proteins. Abantu abatalina birungo ebyo mu mubiri mu bitundu ebitali bimu era babawa omulondo ne gubayambako okubeera nga baddamu okubizimba mu mibiri gyabwe. Gulimu sukaali ow'obutonde naddala ng'emirandira gyagwo gibadde gikyali mitoototo. Gulimu calcium ayamba amagumba. Gulimu iron ayamba omubiri okubeera nga gukola omusaayi ogumala. Omulondo gulimu copper, sodium, beta carotene, thiamine, niacin, riboflavin ne glucose. Bye bitonotono bye tusobola okukuwa. Ekitundu kyabeera mulamu. Leero tubadde tutunuulira mulondo. Mwekuumire ku Bukedde TV, ebirungi bingi bikyajja. Crime Watch akutuusibwako. Nina essanyu lingi nnyo nti Maghreb Agencies efunye emirimu gya kukolera mu nnyonyi. Bannayuganda njagala mbategeeze nti kukolera mu Qatar Airways emirimu gye batuwadde kukolera nga chef, okukola nga storekeeper, ba cleaners, ba tray setters, ba Hi. Baby done. Mwala. Jam. Lai sabajita musika sabuni. Uno sabuni tu. Lai chama tumuteka mu sabuni wakati. Noteka mu sabuni ugabayo. Gade mate kide mo kate mo man. No no kutuwaza. Ndeka mo basa kubaza kasino nyajaga ya konsi janja. Sabati sonyiwa sebo. Kugambe titwagala yebikutukako munaffe gwe omulungi atulaba naye nga tuyingirewo ne Crime Watch yenze Dora Namala muzukulu wa Mutasingwa atera omwogezi w'ekika ekyembwa. Side eno ku mukono gwange ogwa ddyo waliyo omwogezi w'ekika ekyolugave amanya ge GS Lukebe era nga Mungu yamusaasira n'atuuka mu kibuga ebintu ebadde bibi essuuti kati azambala. Bambibuuza ku batulaba. Obula Dora nali mukwongedde eddakiika endala 5 onjogereko aleka tinjogedde kabiri kubanga olabika omanye ekisusse oyinza n'okukommayo osinga ne famire yange njogedde kabiri baddange kwegamba omanyi nnyo naye nga wasuza otya tubaamu
oli bulungi tubaamu mpola abaana bali batya mukama akuuma amina omwami mukama amukuuma gosooka kunanaagira tebikwatako ndaa byombuza tebikwatako nina gwe nali nkulaze ate kakyawo basirias nyo nina gwe nali nkulaze Dola kubano yangu yenayande kuki wamma enaku z'omwezi ziri 25 omwezi gwa kutaano mwaka 2021 olunaku lwakubiri tubabuzaako bwatu kyoffe bwe tuta stress tulina okukolaga tuli basanyufu sibe kiri naye ng'ebizibu naffe tubirina naye obikkako abalwadde tubasaasira abafunye ekitalo nnyo abafunye obuzibu obutali bumu mukama abagumye twongera okubajjukiza nti chairman waffe abadde chairman waffe wa LC1 Buddo Kimbejja eri mu Kyengera Town Council Paulo Sekalo tumuziika leero ekikonge okyamirawo ku musalaba okusooka n'okkirira tugenda muzika essaawa 10 so nolwekyo nyongera okusaasira abatuuze b'e Buddo Kimbejja olw'okuviirwako ssentebe waffe chairman LC1 Paulo Sekalo. Okay, katuuze ku bannaffe ate abaliko kuliko omunaffe ayitibwa Henry Sajemba. Henry Sajemba ono musajja wa NRM nnyo bwamu kubanoonya akalulu ayise wano munze n'agamba naye bamuwe ku RDC awulidde bamusindike nakapiripiriti tusekayo naye Uganda kati abeeri baba wenki wasikeyo gyayagala naawe waliwo bakwano baffe ayagala mu Kampala wakati Henry Sajemba wawano era bamuwe wano tonabuuza ku sipiika omupya sooka omubuuzeeko right honorable Jacobo Right Honorable Jacob Badaye Olanya. Congratulations Lokori erinnya nayitegedde eri amakatyawo Lokori banaye abe omolo basuze tebebase basanyufu kamala ngabajjaganya buza ne ko deputy we kulike banaye deputy ani wedaga amongo amona deringa nabalinga mabaya abana amongo ekaya lubadde mbina plus amongo olabika abantu bakwagala kati no tobayiwa tubagamba congratulations munange mukama yakola ki yagaba ki buza ne ku speaker agenza avuddeko speaker Kadaga bambi mubuzaako nnyo kubanga okoze ebintu ebyalema abakazi bangi nnyo okola era nga nze mutwe gwange mwoli webale nnyo okukola munange abebusoga basuze bakaava. Happy birthday eri Rose Narubega ali mu UAE agamba nti atumiddeko taata we Iga Gonzaga ne mama Zam Nagawa wali called Kampala nti abaagala nnyo manager Sembati ali ku makula ekyengera tukubuzako ndabire omugagga Lutaya jajja Fred Chekango wali ku Silverton naye tukubuzako Paulo Terugwa Parliament Sikke Kabaka Njagala naye tukubuzako ne Afand Moses Mutabingwa akulira lat squad wali mu traffic mwe bali kubana waliwo abali mu gym ku Africana ababuzako mundabire Haji Muhammad Nsubuga ne Sara mundabire ne Haji Kibirige bambi bali bachakati ne wamanya BMK bwe yafira mama we anti mbadde mbasasira bafira mama waabwe kitalo nnyo tubasasira yali mutuze waffe eri mu kibira abajjajja wa Sara muzukulu naye abireyo ku Africana nga batulaba yafa weeks bilezi kitalo nnyo banaffe mpozi atera waliwo Kibirige oli ku petrol station Magita Classic yagambye mutukoneko asula okonga akola Kibirige kubuzizaako eyo eri Nigeria tu mpozi atera waliwo ne banaffe abali mu restaurant ya Isabella mu Nigeria tu namwe muri bantu baffe mundabire timu yona okuvera kwa skali yingira munda side eri wali swimming pool bannange tusanyuka mbera bwe mutyo atera timutako kibindala dola polisi nagalama yakutte omusajja agambibwa nti yafuka namunswali yakunswaze musajja yonga ya ina bawale basatu myaka 13 17 bonna badde mbu kigambibwa abadde yafufula bakyalabe n'abazalamu n'abaana babiri abata abaana bano ba mwaka gumugumu ate nga n'omulala ali lubuto mbu omusajja ono ate director w'amasomero 2 naye nga polisi ekyagenda mu maaso n'okukunya omusajja ono Kundu Shabani Kundu Kasache owe side zeeri ku kyalo Kabembe ndoza Kabembe side eyo Kabembe kati nno bakyamukunya okuzuula ekituufu polisi egamba nti bwe kibanga kituufu ng'abaana bazaala abadde abasobyako kati ate badirector ngeri gya director ku masomero amalala kyekiri eyo okuyinza kukyagenda mu maaso naye ng'ate polisi y'ettororo ekyakunya abasajja 2 n'agambye okuba omujaasi omu ku bintu by'okubba eddagala
ne kits oba ne items ezikozesebwa mu ddwaliro babakutte babitambuliza mu mmotoka okubuuliriza kukyagenda mu maaso. Twongera ate okubabuulirira nga tugamba munnange bannaffe basire Queen oluusi munnange emyaka giba gikyali bito nnyo 2 21 19 18 25 ne bakutwalako out alina ogenda out ate nobeera ku ssemo kati omuntu akututte out tabitegeera bagambe sura kyogenda kulya ki agenda kulya fish batekeko chicken batekeko ate ne sausages ebyo nabyo byogero oli ku simu WhatsApp kakati ate n'omukazi abirese era okyali ku WhatsApp kyokka ate oba maliriza nga byonna biwedde n'ogamba bako transport ogent ate nekyekiruma nti bwebibe nabo babireeta engege alyako liiso nagamba ne bantu bamanyi kufumba alya buchips obugundi bubiri naga munyo mungi sibisobola kati bakyakola waitress bino ebyokulya mubizeeyo kyokka ate Mr. Aguza byagala navungavunga n'ateeka wali poza ate kitale kya mukozi munaffe wano Honesty yafiddwa kitaawe bamuseeri ekyankima kasangati poliisi ekyagenda mu maaso n'okubuuliriza ate era kitale nnyo eky'omuyizi eyadde akatikkirwa Makerere naye yasangiddwa mu nnyumba ng'afudde ne Luzira eri poliisi abantu babiri bagudde mu mazzi eruzira naye ng'okubuuliza kukyagenda mu maaso wubadde ola tuve wano katukone banaffe mwena nga okuva bakuba akalulu embwazo tezikyakoma kukyakulya mu sente zaggwera mu kampeyini oli mabanja muli mutya abakyala nga bbawo yali asaaga kati oli mbaana bana olina lubuto byatandikanga byakusaaga zaamu gwe nkwagala nekumbe kati muli mbana katusembe n'okubira ku bassemaka ng'okuva lwagula emmotoka ate osiiba njala buli saawa kadomola otambula nakaka oba mu bwendo buli saawa esika mbona ebyuma bya bbeeyi ati jamu omusanga mu jamu ng'asaba Katonda Mukama Katonda jamu akendeere ate efa buli kadde Katonda Crime Watch akutuusibwako. Nina essanyu lingi nnyo nti Maghreb Agencies efunye emirimu gya kukolera mu nnyonyi. Bannayuganda njagala mbategeeze nti kukolera mu Qatar Airways emirimu gye batuwadde kukolera nga chef okukola nga storekeeper ba cleaners